Kadama TV olwaleero twagala tutunuulire ku bakadaama abakooye Saudi, Oman, Jordan n'ensi endala ne bagamba nti no bo baagala genda Dubai. Dubai eno bakadaama beeyuniddeyo nnyo ate nga tebagenda mu ngeri eno eya bulijjo nga genda Saudi ya passport ey'obwereere nti wabeerawo omuntu abigoberako. Naye twagala tufuneyo kadaama atunnyonnyole ekintu kino akirimu oba yali akibaddemu, agenda balaga obuzibu obuliwo ng'ate obuzibu buva ku ba agent. Waliwo ba agent ababalimba oba ne babatwala ne babagamba nti waliyo emirimu. Yes, agamba bw'ogenda tolwawo ofuna omulimu. Waliwo n'abakola mu coffee ne bagamba nti bayinza okutwala mu supermarket, bayinza okukola emirimu egy'enjawulo. Oluusi oyinza okufuna ogwa part time, oyinza okugenda n'okola mu nnyumba. So ebintu ebyo gye biri ne ba agent we bali. Kuba bakadaama trend eriwo nti bakyusizza nnyo, baagala nnyo okugenda e Dubai ng'ate mulimu n'abakyusa n'ava ku mulimu ogwo gwamutwala n'akola emirimu giri nga bwe mugitegedde, ye n'agamba nze tonyumiza ebyo kankole gino emirimu gyaffe nja kuba nga mpitawo. So tugenda kufuna kadaama ono atunnyonnyole obuzibu bwennyini ye bw'alabamu, naye ng'ate agamba obuzibu buno oluusi buba ku ba agents ababatwala. Kubajjukira nti va mu bino ofiisi bye tugamba nti ofiisi oba kampani gyekututte naye wabeerawo agent. Ye agent n'abeera nga connectinga, ne wabeerawo oli nsimanyi nkuweereza invitation letter, bwe bakuweereza invitation n'obeera ng'ogivuddeko n'otuuka eri n'okyusa. Ne wabeerawo ng'avudde wano ng'agendedde ku work permit oba employment visa n'agenda naye employment visa eyo bweggwaako ate ebintu ne bikyuka. So kati tufunye omukisa ogwa kadaama ono ekintu kino akirimu yennyini akitunnyonnyole atusiigire ekifaananyi kiri kitya. Kadaama TV gye baleko ssebo tansibule obulamu bulungi. Kadaama TV balituweereza era tusiima okutwogerera nga bakadaama. Kadaama TV nsaba onyambe nnyo bangi nnyo abafolowinga gundizo ku YouTube, bangi nnyo era nsaba mpiseewo ne kano. Kadaama TV tuyambire ku baagenti abaleeta abaana e Dubai. Sigenda kwogera mannya gange naye mannya abamanyi bagenda manya eddoboozi lyange kyembadde siyagala. Naye nsaba ogambe ku basajja abaleeta abaana e Dubai. Abasajja abaleeta abaana e Dubai babaleeta babagambye nti waliyo emirimu nga nange kennyini kamwe koogera nkirimu. Babaleeta batugambye waliyo emirimu era otuukira mu mirimu. Mugakutona mugulu n'otuukire wa agenti. Nze bantwala ku ofiisi bagiyita Ajomani. Ofiisi eri mu kitundu kye bayita Ajomani. Ekitundu kye bakiyita Ajomani kiri mu Dubai. Abaana bangi, ofiisi nnyingi. Naye Kadaama TV okutwala mu kiyumba n'olemwa. Tebalina excuse. Bakasuka bweru nga ne passport bagiremedde. Nga tolina wadde n'olwataano tolina nawe ogenda kutandikira. Ontegeera mukwano. Passport bagiremedde, salaleyo bazisigazza kuba yayinza okuzzayo ku ofiisi n'akwata salaleyo n'agiwa madaamu ku ofiisi ne passport na biki. Salaleyo madaamu agisigaza ne passport. N'akwata n'akasuka wabweru. Naye nga talina kasuka asobola okukakubira agenti wo eyakuleeta okuva e Uganda. N'akugamba gwe mwennyini kuba akuwa essimu, omwami n'akugamba kwata ebibyo mpolampola ofulume ogende. Buno obudde kyendimu nina ennyumba we mbadde nkola nze. Ngenze n'enkola ensobi kituufu nkitegedde ensobi yange ko ngenze n'engatta engoye ez'omwami n'ez'omukyala n'ez'abaana n'eziteeka mu mashini nga terina kwoza engoye ng'ozikoze soft. Naye leero nzigasse bulijjo kikwaka bulijjo nze ozisa ngalo naye leero nzigasse olw'emirimu egibadde gyempitiriddeko obungi. Nsobola kukozesa ngalo n'eziteeka mu mashini nga nze mmanyi nja kwanguya nzaanike ng'omukazi tanzirabye naye azirabye we bavudde olutalo era nkakasizza nga bagenda okunzizayo ku ofiisi enkya. Simanyi kiddako, simanyi kigenda kuddirira kuba sinaadde n'olwataano obusente bwo bweyandikuwadde abutwala ku ofiisi bategenda bukuwa. Wabula nsaba obatugambireko. Nsaba otuuse eddoboozi yaffe eri baagenti abaleeta abaana e Dubai. Olumala obbatunda mu baagenti
aba office muga katonda mugo tebadda mu kunoza baana tebadda mu kuyamba baana agenti mwenyini akalambira agamba leeta miliyoni 2 kweri nga wateekamu ne ssente okuva e Uganda miliyoni 1.5 bambi nsaba okulabula abaana bonna abali e Uganda nga yeesunga okujja e Dubai nsaba otuuse eddoboozi lyange Dubai si walungi Dubai wafu walungi eri abalala naye Dubai wafu ku 100 walungi ku baana 20 amakulu nti abaana 8 wafu ge mazima gengenda okugamba nga sikwese era nga sikulimba nesaba otuuse eddoboozi lyange eri abaana abaagala okujja e Dubai bajje nga bamanyi nti Dubai wafu okolamu ensobi ntini nga bakuzaayo Dubai tebeeguya olw'ensonga abakozi bangi ne bwakuze bagenda muddeza ssente ze kyobalaba abati beeguya kale kyekyo mukwano mukulukadama TV naasanyuka nnyo ng'oyogeddeko naasanyuka nnyo ng'eddoboozi lyange olituusiza eri abo abaana abaagala okujja e Dubai si walungi ge mazima ekirala mukulukadama TV nawulidde ng'ogamba waliwo omwami ayagala sisita we okuvaayo ene Dubai gwe baagala okutta ayagala okudduka bw'asaba omuweeza ssente ku mobile money kisobokera ddala kubanga nange kennyini ssente nzisindikira ku mobile money e Uganda kati basobola osindika ssente ku mobile money ye ku ssimu ye n'agenda no ku Western Union e Dubai n'akola exchange ne bazijja ne bamuwa mwezi e Dubai kisobokera ddala mukwano oba si ekyo bo bennyini bamugulire air ticket bagimusindikire ku ssimu bamuweereze ne ssente ntinitini ajje wano azijjeyo Western Union agende azijjeyo afune eze Dubai agende air ticket agijjeeko ku ssimu agobe ku mpapula ezo agobe paperwork yatya gwe nkugamba Mr. Kadamba ayina okugenda ku migration ey'omwo mu kitundu kye mwali era bonna Bakadamba asaba bamanye nga batwalenga obuvunanyizibwa omumanyanga ebitundu bye balimu ayina okumanya gy'ali ekitundu ky'alimu because bw'aba ayagala ogula paperwork ayina okugenda ku migration y'ekyo oba security y'ekyo ekitundu gy'alimu n'abagamba njagala kuddaka naye sirina passport wabagamba nti sirina passport njagala kuddaka naye ng'alina okugenda ng'alina covid paper bajjamu olupapula n'olupapula alugula siringi 330 bagenda muwa form ya siringi 330 n'ebyo 330 tagenda zisasulirawo bagenda muwa form agende ku police atuuke ku police ateekeyo olwo olupapula oluvudde ku migration olwo olupapula police erina nayo signature gy'ejja okuteekako ku police alina oteekako siringi 2 bw'avaawo ayina okukubira aba embassy system kuba bw'agendayo bugenzi nga tabagambye bayinza omulwisa ayina okukwata ennamba y'aba embassy n'abakubira n'abagamba nzija naye njagala emergency passport agenda okutuukawo ng'olwedde bakimanyeeko n'atuukawo naye n'asasulayo siringi 2 bonna awamu bye 4 ebya poliisi n'ebya embassy 2 kati bw'atuukayo eyo engeri gy'aba talina passport ku embassy bagenda mugamba ateekemu details ayina oteekamu passport number mu computer neereeta details ze ne baani bye yateeka ku passport ye oba maama oba taata we biki details ozimanyi zibya ku passport bw'amala bagenda mufulumiza emergency passport ye naye ayina okutambula ng'ayina eya tiketi ye ayina otambula ng'ayina eya tiketi ye kuba bw'avaayo ayina okudda ku migration omulundi ogwokubiri balina ne eya tiketi eyo bagiteeke mu system then alyoka asasuleyo ebyo 330 olumala ayina okulinnya n'afuluma mweno Dubai ng'alinnya bulungi nnyo nga tayise na ku mazzi essebe eyo nkola nnyangu nnyo singa oba olina ssente